Osanga mwana munno agenda kunuunamu omuzimu. Nanunebere kyali nunamu. Naawe ne weeyambula. Noga musumba jamu omuzimu. Kyokka bagunuunamu bw'ozibiriza. Gwe gukyali muzimu ogwo. Oli ku YouTube channel agaliwo tuula kalira emboozi egwa makerenda. Abagamba nti akuliira omuwemba akunywesa nkenku. Abasidi omusunsuzi linnya lyange agaliwo ye YouTube channel kwetuli. Mukulu gwendi naye olunaku olwaleero nga sinaba kubanga mukuwa kubuuzaako nja kusooka okutegeeza ku ssomero lya Agape Christian School. Tugamba nti n'eddakiika eno oba obudde buno abaana abakyagenda maaso n'okuba nga bawandiisibwa. Lino lisangibwa Buwama ku ly'Ekatebo kilometers 2 zokka okuva ku Masaka Highway. Tugamba nti essomero lino lya Kisulo kyokka. Aliva ku nursery paka P7 school fees gibe emitwalo 65. Tugamba teweetaaga kukaalakaala na mifaliso ebyo omwana ajja kubanga abisanga ku ssomero. Endya nnungi, abaana balabirirwa bulungi ate ng'omusingi gwe baliko gwa ddiini. So manya nti omwana ajja kuteekebwamu empisa ezisaanidde. Wabula obanga omwana omufunidde essomero era nga buli kimu omanyi nti kati kiri bulungi, njagala okutegeeza ku Nebo Tours and Travel. Bagamba nti mu ggwanga nyaffe Uganda bagenda kulambuzaamu si weewoka, bajja kutwala Nebo n'ayira wonna w'oyagala okuba ng'olambula. Abajja kuyamba ku bya air ticket, bajja kuyamba ku bya visa, passport, byonna ebikwatagana n'okutambula, okubuukingira hotel wonna mu nsi wonna w'oyagala okuba ng'ogenda. Ojja kubasanga ku New Pioneer Mall, room number PH42. Ate ebigambo mugende maaso n'okubanga mubigamba. Ojja kumbulizaako ku balabi obabuuzeeko tugambe ebigambo. Abalabi baffe mwenna aba channel eno eya Agaliwo tubeebaza obutakoowa kubeera nga muwuliriza era nga mutulaba n'okubeera nti muwagira omukutu guno. Tulina emize egikola buli kimu naye ne tulekawo ebintu ebigasa. Kati woba investinga obudde bwo mu kumanya mu kutegeera kigenda kutwala obulamu bwo mu maaso, ate ogenda kutaasa bingi nnyo n'obulamu bwo bujja kunyuma because knowledge is power. Amanya Siza Joseph Iga gegange tusanyuse okubeera wano ate twogere ku Bwakabaka. Omukulu ono nze nnyumirwa nnyo muyita Rabbi era lyerinnya nze lyenja okutwala kuba gali mawanvuyirivu bulala. Kati olunaku olwaleero ensonga gye nayagadde twogereko okuviira ddala mu Bible okuva emabega wojjanga weetegereza abasajja ba Katonda abaali baweereza oba abantu be baagobereranga nga babagayidinga mu buufu obwo baayogeranga nnyo ebigambo. Nga bw'ayogera ekigambo kiba ate nga n'ekigambo kyayogera olumu kibaako entiisa y'amaanyi. Nzijukira ompabuddemu nti yali Ezekieri gwe baagamba nti agenda gwe baagamba nti agenda kufa. Ekyo kyokka ne kimutagaza n'abuna emiwabo. Naye nja kubuuza okusookera ddala essaawa zino okusinziira nga bwe tutambula omusumba akyasobola okugamba nti ogenda kufa n'osattira. That is one. Ekyokubiri, abasumba tubawadde nnyo amaanyi nti abantu abeera ng'omusumba we tosobola kumunyegako kigambo nga in fact yamutimba ne mu nju ng'ekifaananyi kya musumba we kiri awo nga n'ogezi oyogera ekigambo ku musumba we akukyawa oba mulabe. Kati ebibuuzo byonna mbikuleetedde lumu then nkikuwe. Ekirala, omusumba tasobya. Era amaanyi gano ge tu investinze ennyo mu basumba baffe ge gasaanidde. Tutandikira. Tutandike naki? Tutandike kansooke n'ekisembayo kubanga kigenda kutwanguyira. Newankubadde byonna birina engeri gye byegattamu. Omusumba tasobya. The answer is straight. Bibirikale ku nsi tekuli muntu atasobya. Ensobi mmwe gye mwakola oyogedde ku kyokutuwa amaanyi amangi. Nze nakulira mu Ekereziya Katolika, nali musajja Mukatuliki era nga ndi Mukatuliki nnyo nno. Naye ekintu ekimu kye twakulanga tumanyi tituyina taata kitaffe mu Katonda, Paapa Omutukuvu
waliwo ekiwandiiko ekimu kye nasoma nga kigamba nti yaweebwa n'obuyinza okukyusa ebyawandiikibwa. Nja kikulaga nga tuvudde ku mpewo. ekyo kinene muko. Ekirungi kye nabagambye nti nno ensonga lwaki tulina okuvaluinga ennyo information. Bwino ebintu byonna gye biri. Gwe wennyini ojja kiwa batuwuliriza bwenna amala okikuwa. Wabula twafuna deception, naye nga deception eyo yava mu bantu okwagala okwegulumiza okutuuka mu position ya Katonda, naye ng'oyo mwoyo wa Sitaani. Sitaani yagamba ngenda kwegulumiza mbeere nga Katonda. Buli lwolaba ng'omuntu nga ayimiridde mu position eyo gamba nti tasobya, abeera mu butamanya number 1, naye ate abeerako omwoyo omubi. Kubanga ekintu ekisookera ddala omuntu ategedde Katonda kyafuna kukakkana. Omanyi lwaki? Gw'omanyi lwaki Bayibuli ekugamba nti sonyiwa? Emala nekugamba bw'otasonyiwa nawe tolisonyiibwa. Kati atayonoona asonyiibwa. Kino kijje ku nze. Kabeere paapa, abakatuliki banansonyi. Kabeere bishopu, kabeere tulina amannya ge twetuuma. Atwala enzikiriza ye. Mpayo erinnya ly'omanyi ekkambwe ennyo. Kalidinaali. Teri muntu yenna ali ku nsi kuno atakola nsobi. Era bw'obanga okola ensobi, kati mu obuzibu bwe mulina, nga nakugambye nti ffe tulina constitution yetufuga ya Bayibuli eno. Kati ekireetera abantu abo okuleeta amawaggali muba wabula bubi. Buli lw'olumba nina okwerwanako. Naye nga Bayibuli yetuwa emitendera emituufu mwe tuyita okwetereza ffe ng'ekkanisa oba ffe ng'abakkiriza. For example, Bayibuli egamba rebuke each other with love. Bwe nzija wano nendaba ekitogi kyo nga kiddugala nga tuli babiri, nze n'omukyala oyo, najja nakugamba wabula akasaati ko kanyumye naye oliko akantu wano. Nenva eri nekugamba n'ekisajja ggwe otegeera omusajja omukulu oyambala otya essaati eddugala ekitogi. Kofe mbyo n'owuliriza ani? Oli akugambye nti kati ensobi yaffe weeri. Engeri gye twagala owabula abasumba. Engeri gye muwabulamu. Kaakati abasumba tebasobya, tusobya. Nina omusajja ali mu Bayibuli omwo, ye musajja akyasinza okuwandiika ebitabo ebingi mu Bayibuli. Bamuyita Pawulo. Pawulo yawandiika 1/3 of the New Testament. Kimu kyakusatu. Musajja omu Pawulo. Ne Pawulo agamba bw'ati, bye njagala okukola ate si bye nkola, ate bye ssaagala ne neesanga nga mbikoze. Kati omusajja yawandiika 1/3 of the New Testament bw'aba akkiriza nti naye afuna obunafu, n'alemererwa, gwali mu kusonda amabaati g'ekkanisa, tosobola kuŋŋamba mbu gwe watuukirira nnyo. Tusobya mu ngeri nnyingi nnyo kubanga amagezi gaffe galina we gakoma, era obukkakkamu bwaffe y'ensonga lwaki Yesu atubeererawo nti ne bwe munaba mwonoonye tulina omuwolereza. Kati atuyimiririrawo mu maaso ga kitaffe kuba Katonda tatulaba nga ffe, atulaba mu kifaananyi kya Kristo. Kati cepe ze twewadde ze zituleetedde ebizibu. Okimanyi nti nno kati omusumba akola ensobi ensi yonna neetabuka, okitegeera. Naye nga ekyewunyiza kimanyi, atabuse naye gwatabukira Bayibuli ekugamba tojja kasubi mu liiso lya munno ng'omwo mulimu ekiti. Sooka oggyemu ekiti kyo. Era nze nina abasajja mu Kampala wano bempa ekitiibwa. Tolibawulira mu kavuyo, ndowooza balina ebintu bye baategeera. Tolimuwulira nga lomba musumba munne. Omanyi lwaki? Ffenna buli omu alina obunafu bwe, wabula obunafu bwaffe tubuteeka mu maaso ga Mukama. Mwe bannamawulire it's okay kubanga nammwe amateeka gammwe agabafuga gali bwe gatyo. Mwagwa mmwe kulabisa mwagala nnyo ebyonoonese. Ate n'ensi erimu abantu abamu abatannategeera mazima ga Katonda
tunyumirwa nnyo ebyonoonese naye nga kivudde naffe olumu okweteekako embeera nti kanku example emu nali mpuliriza mukwano gwange omu yali annyumiza n'agamba nti musumba nti waliwo omusajja omu yali mubuulizi wa njiri n'agenda mu kyaki yali Zimbabwe n'abuulira enjiri mpitirivu nnyo n'ayogera ebigambo bino nze bwe mbeera n'omusumba nga yalemererwa mukyala we oba nga yayitako mu process of divorce yali musajja muzungu I don't deal with him nga byebigambo byayogera exactly n'awandiika obutabo bungi nnyo ne wayitawo emyaka 3 amaka ge ne gamenyeka ye kennyini n'obutabo bwe nga weebuli naye ng'olwaleero yawandiika obutabo obwo ya divorcinga. You see, you have no control over life. Kyova olaba nga Bayibuli ffe tugamba okuwulira kubeere kungi okusinga okwogera ate mu bigambo ebingi temubula ki kwonoona. Kati obukkakkamu bwaffe nze nkubuulira amazima nze nyonoonye olw'ensonga kubanga nakati Mukama akusaasira busaasizi n'akuwa ekisa waliwo ebintu by'oba ng'ogenda okikola mwoyo n'agamba nyamba naye nga ggwe mu kitu ekyo amazima gennyini nga tofunye kiziyiza obadde oyiseewo. Kati tuliwo lwa kisa kya Katonda lwa kusaasirwa kwa Katonda tewali muntu atakola nsobi nkimanyi nange lwenziriko leero ojja kujjayo naye kirungi nze njogedde nze siri malayika nkweteze kati kubanga ffenna everyone has a history everyone has a future naye mu future yo mulimu ebintu bingi bw'otakola nsobi nze ngikozesa kiringa accident osobola okubeera ku kkubo okwongovuga oli attentive omutamiivu n'afobotoka gy'afobotose omanyi we bagamba kati bano lwaki bavuga nga batamidde n'abadde tatamidde ne bamuteekawo oba ofugidde omutamiivu ate gwe bw'ofa gwe banenya yawonye ne baba nga yabadde atamidde tebamunenya. Kati ensolo okubanga ina dynamics zaayo we have to be humble. We must learn embala ey'obwa Katonda. Yesu talina gwe yasalira musango obadde okimanya ekyo ne kati emisango tugisalira ku butuuti. Yesu okuva lwe yamanya nti nno buli akiri mu mubiri guno kinafu nawe bamuleetera omukazi namugamba Yesu ono yayinze n'amateeka ne bagamugamba kyegalagira okukola. Yesu yansanyusa eri omuntu yenna anoonya perfection mu musumba. Yesu yakutama wansi buli omu ayogera bibye mondowooza eyo yakulembera mu maaso n'agamba ekiro wasoze ne mukyala gundi n'agamba omulala wabbye n'awandiika ebibi byabwe naye akola statement. Kati bino ebintu mbyogera within the demographics ez'omwoyo because nga bwe nakuga tulina amateeka gatufuga nti atalina kibi akwata ejjinja beemulula omwomu naye nga bebaali bapika abaali bakulembedde mu maaso be baasooka okugenda naye nga be baali bakola ki nga baagala omukazi akubwe. Yensi gye tutambuliramu njagala onfune bulungi ekibi kiba kibi no compromise. Ekibi obubbi bubbi obwenzi bwenzi obulimba bulimba naye ffenna tusobya. Gweoyinza okuba toli mwenzi naye ng'oli mufere oyinza okubeera nga toli mufere naye nga gwasinga olugambo n'ekyalo kyonna kikutya. Naye bwe bakusanga ng'oyogera ku yayenze bayinza ogamba Yesu yayogera kati Yesu bwadde eri agaa kati laba bino ekyenzi kiri kuwa olugambo n'ekibbi byegasse buli kimu kyogera ku kinne waakyo. Nze Katonda nkole ki? Wabula tubadde trapped ffeffe nnyini omusango ogutusinga tulemeddwa okubuulira abantu ekituufu nti tunafuwa nti tugwa nti tuseerera
naye mukama yatuwanirira wabula sigamba nti gubeere mulimu kwonoonanga mukama watuwanirira tukola kyonna kye tusobola okutambuliramu ekyo mukama kyatusuubiramu naye bwe tuba tugudde banaye mukitegeere nti tuli bantu seetaaga kwegayirira nnyo ekyo kitegeera kubanga naawe wenjogerera oli mu kukola bibi kati nze okwegayirira otegeera ebibi byange nga nawe olina ebibyo nsobola kugamba buli muntu yeesootinge tubeere bamazima eri Katonda ate bwe tuba tukoze ensobi accept it bw'olikeera enkya n'oŋŋamba nakolegedagamba mazima byankutte nje kwogera amazima kugamba omanyi kiri bwe kiti okimanyi kijja kuntaasa nnyo kati kangeze nkuvume sigwa munamawulire onaatuwulira eyo ba puroguramu namba paka kuwulira bubi so kakati ekyo tukimaze ffenna okuva ku mwana eyakatandika okutegeera okutuuka ku paapa tuli boonoonyi si boonoonyi nti tuli babi naye nekya yaffe tuleetera okukyama ne tukola ebyawukana ku ebyo Katonda byatusuubira kati awo tuvuddewo ku kyokuba nti omusumba asobola okwonoona batasobola then tuddeyo wali amaanyi abantu ffe abagoberezi ge tuinvestinze mu basumba tegasuse kisaanidde era amaanyi ga bika bingi first of all oli waddembe okukkiririza mu muntu okukkiririza mu muntu si kibi okuteekamu omuntu ekitiibwa si kibi okwagala omuntu si kibi naye olina okumanya wookoma nkweka example emu nina statement zempulira ngenda ziyita bambi za butamanya oli najja n'agamba neebaza mukama ku lwa Katonda wo mu kifo kino bakatonda bali bameka waliwo owenamuŋŋoona waliwo owekaleero waliwo owekansanga waliwo owenateete waliwo n'owenansana bonna bakola ddi simanyi ezo statement za butamanya abalala bakijja ne ku kifo naga bannenebaza Katonda wa hajati gwowaliwa anti oli munaye yanyambye okuntereza bamuyitaani Katonda we ndowooza olaba kaakati obutamanya obwo bwe bubatwala ne muli omuddo ng'embuzi kubanga pasita ayogedde tewamanya olina koma nakugambye omulimu gwa munnaddiini yenna oba omusumba yenna kulaga bantu Katonda so si ye kweraga bantu bw'oyimirira okusomesa ekigambo kya Katonda oyigiriza bantu Katonda tobayigiriza kuleeta sente mu kyaki endiga muziyita ndiga tezirina kubeera dependent ku pastor zirina kubeera dependent ku Katonda ono aliwo nga veso ekozesebwa omwatwa era bayibuli yetugamba mu Bebulaniya focusing our eyes on Jesus who is the author and perfecter of our faith so amaaso go gonna galina kuba ku Kristo si ku pastor si ku budomola si ku merchant code amaaso galina kuba kwani Katonda si businessman Katonda si ddira talina mudaala nti ogenda n'owayo omutwalo nakuwa omukisa talina mudaala oba yomba wabula gwe obutamanyabwo buleetedde abantu okulaba abasumba nga bakatonda omusumba agamba omukazi jjamu engoyi najjako ako ku mutwe
pastor n'agamba osigaza nnyingi najjako n'ekiteeteeyi muli bannamawulire video zimuziraba olimbu anoonamu breast cancer oli simanyi amafuta agateekawa bingi naye nga omuntu ategeera medically even traditionally scientifically oli atugamba namuntu agenda kukunuunamu omuzimu naawe neweeyambula kyokka bagunuunamu bw'ozibiriza guba gukyali muzimu ogwo. Abantu bange bazikirira ku lw'okubulwa okumanya. Omusumba kikakatako muwa ekitiibwa, omusumba kikakatako mukkiririzaamu, omusumba kikakatako okumuteeka mu position mwalina okubeera naye yawula omusumba ku Katonda. Kubanga gamazima gali nti ogenda kwewuunya nga bamumutuuse mu ggulu nga n'abasumba bamwe tebaliiyo. Kuba tomanya kiruubirirwa. Pasita we takufiirirangako. Pasita we yakufiirirako. Mu Bayibuli olina omulaba wonna wonna nti nno bw'ati weyayagala ensi n'okuwaayo n'awaayo egundi. Bafiirira abakkiriza b'egindi. Gwe tunuulira Yesu. Amaaso go gonna gateeke ku Yesu. Nti abasumba abamu kati bwe tugenda ku kyaki ezimu wabeerawo n'ebifaananyi bya musumba nga bitundibwa nagagwe kiteeke buteesi mu nju kijja kuba kiwedde. Kaakati oyo aba takyali musumba bamusamize. Kati kankubuuze, omusumba ye Katonda wo? Lwaki oteeka ekifaananyi kye mu nnyumba ebibyo biggwe? Kankunnyonnyola obusamize. Obusamize kwe kukkiririza mu maanyi gonna agatali ga Katonda omwe yatonda eggulu n'ensi. That is witchcraft at any level. Ne mukyala we asobola okufuula omusamize, ne bbaawe asobola okufuula omusamize kasita ayimirira mu kkubo lya Katonda n'okola by'ayagala okusinga ebya Katonda ofuuse musamize. Kati kankubuuze, ekifaananyi ekyange ne Katonda n'eggulu bikwataganirawo. Kikola ki? Kirina makulu ki? Kuba kyenkuwadde kyempadde n'omukazi gwenkwana naye nga byoweredde migaso gya njawulo. Kyekiri ne mwalubaamu eka sisangangako ssente nga zeetadde mwalubaamu yange. Wabula nze nkikuwadde gwe kapere ogenda otimbe. Buli lw'otunuulira ekifaananyi ekyo tolaba Katonda, olaba nze. Mba nfuuse Katonda wo. That is idol worship. Eno Bayibuli yakugamba tokolanga ekifaananyi ne Katonda yennyini tetukkiriza mukola mu bifaananyi. Tokolanga ekifaananyi ky'ekintu kyonna ku nsi, waggulu w'ensi ne wansi w'ensi. Tokolanga ekifaananyi kyonna. Okimanyi ne baana bateeka ejjuba ku Mwoyo Mutukuvu bali mu bukyamu. Katonda afaanana ekinyonyi. Anti kyenkugambye kati mukyasamira nnyo. Gwe bw'oba owulira olina nnyo ky'oyagala olage. Kati kankubuuze, akutte pasita awadde omukkiriza ekifaananyi n'omusamize amuwadde essonko ly'ekkovu, njawulo ki? Nziramu. Ate kiri kiba ki? Birina mugaso ki? Maanyi. Waliyo neyo yagula sikaafu bw'agikuwa n'osula nayo osasula ndala. Mu lubijaawo mu lubiji bijaawo. Okitegeera?
wakirisula ne bayibuli naye ekyo ekitambala ky'okumutwe mukitwale ewaka era nze nkugambye omulokole wakufa oba yafadda okubonaabona okuli nze nkugambye ebibonyoobonyo biri wali byotasobola kutegeera. Kaakati ggwe bw'oba tosobodde kwetegerera Katonda wo nakugambye ogenda ggwa mu bagezi. Ate abagezi bo si surprise eri Katonda kubanga yabagamba gye bali. Ate ekyewuunyisa abasumba balamu sina nsobi yammwe bibali mu mitwe. Gwamutunuulira nga Katonda naye ng'ekyewuunyisa okimanyi bw'amala okuwa ekifaananyi naye ng'afukamira ku maviivi ng'asaba Katonda. Kati ggwe omusiru ng'odda ku kifaananyi ye ali kuki ku Katonda gwe ng'odda kuki. Bwe mumaliriza abasumba bayaaye tolinaamu common sense akugamba nti naye nga ggwe nsaba ye asaba Katonda lwaki nze sisaba Katonda. Nze nakugambye tewali kizimbe kyonna kirimu Katonda yomba tewali kagubere muzikiti kebere kereziya yadde mulimu tabere nankulo kebere kanisa teri kizimbe kirimu Katonda. Katonda ali wano mugwe yensonga lwaki olaba wano waliwo Katonda nsobola okujja nti Katonda nankyawo. Bwe nzimba ekizimbe ekyange nja kugamba Katonda mwali naye bw'obuuza omusumba lwaki lankyawo eri mu kanisa eri mu bbaala Katonda tabeera mu bifo abeera mu mitima olwo nga ansi ekyuka logic. Kakati obuzibu awo we buli ffe bwe bakulembera tuli bafu n'abatukulembera bakozesa obutamanya bwaffe ne tukola akatogo Katonda ne yeebuuza ekyokukola ne kimubula ebivaamu obimanyi. Katonda bw'agaana okukola nga pasita kuba engwala ojja ggwa ng'akusindikaza. Omusajja yanninnya akagere ejjinja wali kyakisijja jjogera omusajja yanninnya naye lwakuba nali nakolamu sikooti nga omusajja nga nsindika ŋŋenda era sijja ggwa byakidongo yali akutegula amazima genyini navaawo akagebe kavuddeko n'oluliba wano yakalinnya nendowooza yagamba oba nasanze kiki kino kamuze abasinga baali bagudde eyo topiki ejja kuba yalulala ekisinga waliyo kyegenda kankuwe study omanyize njagala mbawe homework mwenna funa ekkanisa 5 zomanyi ogendengamu random muli ku Sunday ojja genda okwesanga nga abagwa buli Sunday bebamu gezesa waliwo yaŋŋamba nti mu kyaki abantu bagwa naye kati olaba lukiyo kati nga waali ku kamera nti musumba ayinza osaba abantu bonna ne bagwa naye lukiyo engeri gya nti yakwata ekigenda mu maaso nti yate tagwa. bw'onootegeera waliwo kye tuyita religious technology ojja kutegeera nti waliwo ebintu ebiringa ebitasoboka naye nga bisoboka. Ojja kutegeera nti nsobola okukusongamu n'ogwa naye nga tosobola kugwa nga teri agenda kukwata mabega. Religious technology. Kakati tuli mu kintu kino naye kino ekintu kitutwala sipiidi ey'amaanyi kubanga twava ku intention ntuufu eya Katonda. Kye tuliko kati tuli ku kulagaaniwa amaanyi. Kankubuuze golowooza lwaki ekkanisa yayeranze? Mpa ensonga 2 lwaki ekkanisa ekola adivert. anti otyo ensonga esookera ddala tuba twagala kuvuba myoyo. Tebabagambangako
nti emyoyo gijje mugivube. Bayibuli eri clear, mugende mubuulire enjiri. Tebagamba ko muzimbe ekkanisa bajje. Genda mugende mu nsi yonna. Gweyagala nnyo okuvuba emyoyo, galawo ekizimbe, tambula ku street ng'obuulira enjiri. Gw'okozesebwa bukozesebwa. Kati kankubuuze no gye gijja gwe wagitonda. Oyagala gijje. Instruction, go into the world and preach. Si kutega bitimba bagwemu. Kati twatega bitimba. Ajja abamaya agwamu. Bangoba mu nnyumba. Sikulu fizi zibuze nga kiyingira. Omwasajja agenda wowe ng'ayingira ekitimba. Ng'olyoka owulira science. Kyayogera ku lwaki kyakibeeranga. Ebiseera ebisinga obeera mu church waliwo be bagamba ab'ensi. Naddala kati naddala nga ffe because tukola entertainment news what tuba bansi. Naye ebiseera ebisinga kuba kati ekirungi TV z'abalokole ziweze. Ekyo kyo kyekisinga okuba ekirungi. Naye ojja kusanga church ebiseera ebisinga ng'ekubya akalango kayo ne ku TV ezaffe ez'ensi ne ku mikutu egy'ensi nga ekubye nnyo akalango ka church. Mujje abakooya abalemereddwa abakoze batya mujje. Nti gw'olaba nakyo kiba tekisaanidde. Lwaki ogamba nti church tesaanidde kuba kalango wantu wonna wasigadde? Nina kyempita models ze tugoberera oba byetulabirako. Because enzikiriza eno gye tulimu ne bye tukola si ffe tusoose obikola. Era Yesu yagamba abayigiriza be n'abagamba mukwate emisalaba gyammwe mugyetikke. Naye munkolere ekintu kimu, muyigire ku nze. Learn from me. Kitegeeza nti bwe ntandika okuba akalango, mwenna buli omu gy'oli jangu mu kifo bwe kiti. Kibuuzo kiri kimu, we bava tewali makanisa. Why me? Anti oyinza okuba ng'eri gye muli nga bw'oba olanga conference it is okay. Kubanga conference tetegekebwa buli wamu. Eba yanjawulo, eba n'ebirubiro ebyenjawulo. Bw'oba olanga akaŋŋamba oba oyina omugenyi, well that can also be okay. Naye bw'ebeera nti your interest is bantu kujja mu kkanisa yo, sooka oyimiriza akalango gw'oba ogenda eri abantu. Kubanga Bayibuli kyekulagira. Obanone gye bali. Nina statement gye ngenda okukola ng'ekwatagana strictly ku kanisa ez'abalokole. Wali owuliddeko ekigambo body of Christ? Omubiri gwa Kristo. Omanyi omubiri gwa Kristo kyeki? The body of Christ is the body of believers. Abantu abakkiriza Kristo. The body of Christ. Abo bonna abamukkiriza. They form the body of Christ. Ekibuuzo kiri kimu. Can you call the church of today the body of Christ? Abalokole? Abatali balokole? Ayabiki. Kati ekyo nna tugenda kireka. Kubanga kijja bazibwalira okutegeera. But the truth of the matter is, Katonda teyeetaaga kirango. Yesu yatambula. Oyogedde simanyi tulina ama TV. I'm sorry to say, gagasa kitono. Kubanga bye tugakozesa buli muntu agakozesa kuggusa biruubirirwa bye. Nze njagala omuntu akoleyo TVM ng'asanga yajja n'abuulira. Like ngeri open. Ntinze nkoze TV yange tugamba ya Mukama. Woba empale z'ogende. Ojja kutegeera. Lwaki embaata zikutanga tezitakula. Obeera olina obanyonnyola ebirubulawo nga tonnalinnya. Olina kye basookera nako onakkiririza mu busumba waffe. Tulina okukkiriza mu basumba. Ye nannyini bizinesi. Era bwe mmanya nti oyo bwe bamuleeta ku TV agenda kwogera ekikubo ono ne bw'ojja n'akawumbi. Ye maama. Kati ekikubo ekyo waliwo akubira ewatali nsonga. Anti ebbanga ly'omaze mu mawulire omanye obuzibu obwajja mu ggwanga lino.
Katonda yatuvaako buli omu yeekolera byayagala. Naddala abalokole. Si balokole bokka. Munnange kino kiri buli wamu. Kiri buli wamu. Teri nzikiriza etali mu bikolobero. Tebakikulimba ekyo. Buli wodda. Archbishop gundi yali mulokole. Kale mufti gundi mulokole. Owayi mpola. Nedda. Andika kati mmwe mugamba balokole. Nze nkubuuziza ekibuuzo. Mufti siza mulokole. So kati ani mulungi ani mubi? Kati okugulumiza kwa musumba kulina okubaako ekkomo era litya. Ekkomo engeri gye tuli ndi abasumba bagulumiziddwa nnyo. Ekkomo lirina kuba lyo. Nze ndabye abasumba nga bw'aba ayingira buli muntu alina okweyala wansi. Bu vidiyo temubulaba. Omulala abulira wamusitudde mu ntebe. Waliwo neyajjira waggulu ati ng'alinga malayika nga avuga bw'ati ku lulayini. Ennaku ezo nendaba omuyaaye yawalampa omuti n'alimba abantu mbwolwo ye agenda mu ggulu. Mbwolwo asimbudde. Bagenda okulaba omusajja atuusa bamenye katavaawo. Okitegeera? Abasumba n'abaweereza ba Katonda bonna mu buli ssaako. Njagala tutegeere ekintu kiri kimu. We are vessels. Tuli bibya. Tukozesebwa bukozesebwa. Therefore, tulina okukakkana wansi wa Mukama waffe yatuwa emirimu. Tuleme kwegulumiza kusinga ye. Labisa Katonda okusinga bwe weerabisa. Yagala Katonda okusinga bwe yagala abantu bakwagale. Abantu balage Katonda tobeeraga. Because you are nothing. Mukama kozesa bukozesa kuwa bwikisa. Nakukozesa okutuukiriza ebiruubirirwa bye. Kakati mwabakkiriza mbagamba ekintu kimu. Mwawule enjawulo wakati wa musumba wo ne Katonda. Soma Bayibuli yo otegeere. We wakuwabya ojja kumanya nti wano bampabya. Wookola ekituufu era ojja kitegeera. Era na buli musumba we kyakugamba kirina okubeera nga kikwatagana bulungi n'ekiri mu Bayibuli. Obuzibu buli nti mubikoze kuba ne Bayibuli temugimanyi. Omuntu akuwa ekyawandiikibwa n'omugamba kiriwa? Pastor yagambye. Yagambye mwekiri. Kakati gwe bagambye mwekiri tamanyi wekiri. Naye kimugambye teyakimugambye. Naye ng'ekikolwa kyo kirina okukolebwa. Ekyakiwerekedde kyo kirina okukola ki? Okolebwa oba oyagala oba toyagala. Ffe bwe twalinga eri nga tokkirizibwa na kusoma bakusomera busomezi. Kiki tugoba ki? Kino kigambo kya Katonda. Lwaki saagala okitegeere? Bwe kiba kya Katonda. Kya Katonda si kikyo wekka. Kaakati sitaani yatutega akamasu. N'atufuula banafu nnyo. Nti omulokole owaaliro tasobola na kwesabira. Ayina okukuba essimu. Naye ng'ate n'omusumba. Waliwo abasumba bagamba abantu. Katonda wo mutono. Tonnaweza mafuta. Kati olina okunkubira. Kuba kwessimu yegirako ensigo. Merchant code. Ekigambo merchant omanyi kitegeeza? Wasomako? Merchant yani? Muyite omusuubuzi. Thank you. Eyo ekola mu bya busuubuzi. Gwe buli woogira bamanya waliwo business. Anti nze nkugambye gwe buli woogiraba manya waliwo business. Kakati bw'onooba nga omutwe gwe munafunafu bajja kugamba kituufu business naye ya Katonda. Gwe omanyi bino ebintu byangu. Ogise kikodi? Merchant code. Economics yenna gwe nasoma. Omanyi merchant yali ategeeza. Merchant manyi gyava n'ekigambo merchandise. Merchants deal in merchandise. Yeah. Merchandise biba byamaguzi. Ekanisa etunda ki? Katonda. Wameka.
wammeka nguleyo kiro maama tunoonya katonda abantu basuula ku lusozi banoonya katonda waliwo ne gye bamutunda nze neegulirayo ekisawo ekifuluusi nenfuluma nakyo nga kya katonda sidda ate nzira kukola ki enseewo yo yekusalako kati gwe wetawanyiza bwerera omutwe buli lwowulira ekigambo makya nti manya oli mu bizinesi essaawa zino mu bayibuli waliwo abasajja ba katonda bayogeranga nti ogenda kuba kino nekiba essaawa zino wakyaliwo omusumba oba abasumba bakyalina amaanyi ago ag'okugamba nti ogenda kufa n'ofa bayibuli yemu yeyogera mugenda bategeera bwe muti nti nze nabatumye bye banayogera bijja kubaawo kati gwe teweetawanya kutegeera mutuufu namukyamu kati ekireese ekyo kimanyi abantu bayogedde ebintu ebyekiyaayi bingi omwaka guno nina akantu kenalabira ku social media okwo ng'abasajja bakutte emiggo banoonya pasita omwaka guweddeko pasita yabagamba guno omwaka mugenda kwevuga mugenda kuwasa pasita ajja atunnyonnyolemu katono kuba ne ku bye yatugamba tulinako yadde eki ne bakwata emiggo tujja kwogera ku kintu kye bayita obunnabbi watandise bulungi abo abasajja bonna bayogeranga baavangawo ani yabatumanga otegeera otya nti katonda yamutumye oluvannyuma ekyo kyagambye nekiba ng'ate kyabwa katonda kakati gw'oli shuwa bano katonda yaba abatumye Eriya bwe yayimiriranga oba Erisa oba Yeremiya bwe yayogeranga ekigambo kyajjirangako entiisa ya katonda naye kati omusumba ye n'ayogera abantu ne bamutunuulira weba nga balinga balaba TV nga mu mutima gwe bayibuli Mukama agamba Musa genda ewa Falaawo naye onoogenda okuteeka ewa Falaawo nze ng'omutima nagukutte dda nakamwe bantazikiriza gwe genda eri nza kikola eri nza kikola neeno ekitegeeza nti ekigambo ekivudde ewa Katonda kibeerako amaanyi aga-affecting emmeeme eyo because Katonda naawe akukolamu omulimu era wootegeereranga nti bino bya kiwaanyi omuntu akugamba naye ng'ojjukira firimu gye walabye ekiro naye nga yali ekituuti ayogera tolina na connection yonna wabula olw'okuba tetwawula for example tetwawula bulaguzi ku bunnabbi obulaguzi obumanyi omanyi ekitegeeza anti kati mu obunnabbi bwe buno nkulaba ewammwe muli abaana 7 benange pasita taata we yafa accident ekineewunyisa oba oyagala okakasa genda mbasamize akubulira amannya g'abajjajja abo 7 bootalabako abannabbi ndaba mu ddiiro lyo entebe zo za bbulu naye abakitegedde ate mulaguzi si nabbi it's called divination not prophecy bamama fina babikola bannabbi obwo buntu bwangu nnyo buntu butono kaakati gwe oli kamala akugamba oyambadde ndawaya ya bbulu enkeera okeera kuleeta kirabo mateeka nti atono simulabanga omusajja yambuulidde ebinkwatako bannange nasanze nabbi Katonda yamukozesezza ate naye yennyini bw'aba akugamba takugamba nno Katonda ndaze nakugamba ndaba ndaba eddoboozi likyukamu Katonda ndaba ye n'amala akuteeba bw'ati famire yo ogimalayo n'akuteeba omanyi olumutuutu gezesa n'ogere kano nemala nkuba tageti nekakwata enkya jangu ne mukyala
nga tumaliriza awo wennyini waliwo oli yagenda omusumba n'amugamba nti ewammwe olina akuloga naye kitaawo yakuloga kumba omusajja taatawe yafadde atyo man of God ebyaddirira nakati teyaddayo yamanya nti musumba oba okubuulira oba okwolesebwa kwali kufa oba yakugjawo okwo anti kati mpozi nga taatawe yali amuloga mu ntaana ng'asinziira mu ntaana n'amuloga omanye n'ensi erimu ebyewuunyisa naye nze nakugambye omulokole abonyeebonye ate nja kidda omulokole abonyeebonye ensonga y'amaanyi y'okusitula abasumba ne tubawo amaanyi mangi nakyo ensonga gye tubaddeko wumbawumba mu dakiika 2 tusiibule omulabi abalabi baffe abalungi aba channel yaffe eno eyagaliwo sigenda kukusiibuza bintu bingi naye ngenda kukusaba ekintu kimu fuba nnyo weetegerere katonda wo kankiddemu byonna bireke naye weetegerere katonda wo katonda takwagaza genda mu kyaki katonda takwagaza genda mu muzikiti katonda takwagaza kwambala maganduula katonda akwagaza kubeera na relationship naye enkolagana naye personally ekyo bwe kinaakulema buli gy'onoogenda bagenda kukubonyabonyezaayo so buli muntu yenna eno bayibuli weeri kwata bayibuli yo gisome bw'oba olina kyotategeera weebuuze pasita bw'akugamba ekintu mubuuze ekyawandiikibwa ne bwe mbeera nze njagala omubuuze ekyo bakiwandiikawo kubanga nina okubeera nga nsobola okubeera ne proof of what I am saying bwe bukakafu y'ensonga lwaki tulina newankubadde nga yeno constitution yaffe era byonna bye twogera tulina kubijja muno era oba olina kyotategedde ngamba kimbikkulire kyekikubikkulira twewale okwonoona ebiseera ebingi anti kakati osobola lwaki bw'akugamba mbuno leeta Isaaka genda ku Google onoonye Isaaka bamuweerayo bw'oba omunoonye ojja genda okizuula nti Isaaka yaddayo zingako bayibuli yo ngambe musumba Isaaka mulese naye nzirayo naye owulire ekikolimo kyonoovaawo nakyo so mu bufunze ebintu bino tetubyogera lwa nsonga ndala yonna twagala okuwewula omugugu ogubuli ku bulamu bw'abantu twagala okuwewula olugendo lwaffe olw'obulokozi obulokole tubunyumirwe obulokole tubweyagaliremu ate tulemu okusubwa eggulu ne bw'obeera w'amaanyi otya ne bw'obeera wa mwoyo otya ne bw'obeera ng'oli mutukuvu otya tosobola kulinnya bbaasi egenda Aluwa nekutwala embalala ne pasita osobola okugamba nti no ngenda mbalala naye koogeza n'owaba ogenda mu yeggulu ate n'ogenda ng'obuulira n'enjiri naye era n'obula kubanga bbaasi wali nnyeefu munoonye amakubo ga Katonda amatuufu tugatambuliremu tukole nga Katonda bw'ayagala tubeere bakisa buli omu eri munne tubeere bakisa eri baganda baffe ate tweyagale mu mwoyo ne mu mazima mukama abawa omukisa kale ambadde n'omukulu Rabbi ensonga ogenze maaso n'okuwulira nga twala jamu ekyo ky'owulira nti kijja kukolera obutuufu kyowakanyiza akwata ebyawandiika ate nekino kakigamba bawuliriza abaffe toyomba tovuma kuba tunoonya kumanya buuza wandiika mu comment challenge nga nabyawandiikibwa oba wandiika kyoyawukanya nze nja kireeta oluddako
era kwe tujja okusookera aha tusobole okubeera nti buli omu tutambula nga tuli mwoyo omu. amina. Rukia yabadde ku kamera. Thank you.